mu nsi y'omwoyo presence yabwe ku nsi ya sitaani nti bw'obeera mu nsi y'omwoyo oba tomulaba oba omulaba naye nga omulabira mu kifaananyi kya sitaani kya mizimu nti ne ku nsi bw'aba atambulako powers ez'ekizikiza eza sitaani. Kineza gwe bw'olabira eri olabira ddala dayimoni ezitambula. Ziba dayimoni era alinya bw'ati kati ate ye naye kansoke nnyonnyola abantu omusumba Omugero engeri ginamusangamu n'engeri gyafaanaganamu naawe bw'obanga oli musabi ova ebyokuwakana ebyo olungamize omwemutukuvu oyingire mu kusaba okumanya nti omusajja kuba nange kinnuma omusajja yali omuweereza wa Katonda ng'abuulira amazima ate ebbanga ddene nnyo emabega ebbanga ddene nnyo myaka mingi nnyo ng'awambiddwa naye ate azenga just amikisinga era mu nsi ey'omwoyo eno enjawulo gye mulaba gy'alina mu nsi ey'omubiri ngenda gibagambako mulimo okubeera confused ku message eno mugambe naye ddala byonna ddala so kubanga totali ddala aweereza sitaani obanga ali ku sayidi ya sitaani eno enjawulo gye mulabawo gy'alina ku basumba abalala ku ngeri gy'ayebuulyamu ekigambo n'ebintu byonna ebigenda maaso emutundwe okuva emabega yonna enjawulo gy'alina mu nsi y'omwoyo bwenti bwe nagisanga oba bw'ati bw'ajja okubeera naye okusinziira mu nsi y'omwoyo engeri gye namulabamu. Musumba Omugerwa mu basumba bonna sitaani be yawamba yakyasinza okutawaanya sitaani. Mu basumba bonna sitaani be yawamba Musumba Omugerwa n'emutundwe amakanisa ge yawamba wali emutundwe yagiwamba naye mu basumba bonna be yawamba omanyi oyinza oba nkyogere ntya omusumba omu omuyimbi bamuyita Pastor Wilson Bugembe yabayimbako n'abateeka mu luyimba omanyi nti gwosookeddeko yabateeka mu luyimba nga aboogerako n'agatamu n'abalala bangi abayimbi ne tuyita abensi ba Shiba bangi nnyo beyateeka mu luyimba olwo. Luyimba ki? Oluyimba olwo luyita Katonda w'abanaku. Oluyimba olwo ekigambo ekyo nti Katonda w'abanaku abasinga obungi bayinza okiwuliranga nti luyimba lusinza Katonda yatonda ensi n'eggulu oba ffenna gwe tumanyi nti Katonda w'abalokole naye oluyimba olwo lwali luyimusa sitaani okugezaako okutangaaza abantu olwokuba nti ebintu abantu abasinga bw'otaba n'amaaso ga mwoyo tosobola kubitegeera. Oluyimba olugamba nti Katonda w'abanaku bw'onooluliza obulungi oba yenna atulaba n'aluliza obulungi ojja kulaba agamba nti Katonda w'abanaku akola nti Katonda wa Kayanja nti ne Kayanja yali munaku nti ne Omugerwa yali munaku nti ne Bugingo yali munaku kakati bayireeko ebintu by'obugagga ebyo ekituufu kyo kiri nti gwe wenna n'abadde ayagala okulokoka neyalokoka ng'osuubira nti ogenda kujja eri Katonda omulamu eyatonda ensi n'eggulu nga omutima gwo guli mu kuyaayana ku lw'ebintu by'ensi eno kino nkikubuulira nga sikulimbye wandibadde nga ofuna ensonga endala ey'okujja eri Mukama naye ku bintu ebikwatagana n'ebyensi n'ebintu by'obugagga ng'olinamu okuyaayanako n'ogamba nti nja kuva mu bwavu nja kukola kitobwe ki oyingira mu nkolegana naye. Abaweereza Mukama balina kuba bankuseere. Abasinga obungi batandikira ku musingi gwa bakatonda era baali ku mulamwa n'olw'okuyaana olw'ebintu by'ensi olw'omwoyo gwo gwa mamona sitaani gwagula nagwo abantu bangi. Okugula abantu ogwa sitaani baguyita mamona. Baguyita mwoyo gwa mamona gamba gw'ebya ssente eby'obugagga bo mu nsi omwoyo baliwo okuziyiza abantu kutegeera Katonda gwe mubakolera sitaani. Kati weewunye naawe kyegeraganyemu okugambye nti bali dangerous nnyo n'okusinga bano abantu betulabanga ababye ennyo abayimbi bano bayigenti ba sitaani bano abali ofiiso nga ye yakulaga nti aweereza sitaani naye kati weewunye omuntu okubanga omuntu asobola okubanga oba amalaayo oba mubbi naye nga talina omuntu gwaziyiza kutegeera Katonda oba omutegedde oba tomutegedde yali mu bye mu bwononefu bwe yamenka yekka naye kati weewunye omuntu ono kubanga ate n'omuntu ono azze okutegeera Katonda agenda musibira Samuel ate nga yagenda yamuziza era bw'amala omuziza bw'ati zidayimoni zezimukwata omuntu oyo nekikwata emmeeme ye neziteeka mu Komera. Kati omuntu nga amaze okuwambibwa abasajja abo emyoyo gye bakola nagyo ateekeddwa mu Komera mu nsi ey'omwoyo okujja okumugamba nti munanga ono omusumba bw'ati ne bw'ati atabuka. xpotv to the world.
kwaniriza nate mu programu yaffe y'olunaku olwaleero gwe wenna omugoberezi wa expo neyanzeege akadde akakalungi kewerekereza n'otulaba n'obaako by'omanya ebipya. Nate tukomyewo n'emboozi z'omwami ono eyatutegeeza nti alina gye yatwalibwa abalaba ekitundu ekyasooka mwakiraba bw'oba tewafuna mukisa kulaba ogenda ku drivinga oba kkirira wansi ojja kulaba story ye yasooka. Ensonga eyasinga otutanula akabasa agamba yalaba abamu ku basumba ndowooza berabe emisege gyepatise mu ddiba ly'endiga. Kiyinza obutabeera bwe kityo naye nga baawambibwa olyasa okubeera nga atandika mutuufu n'ekisa ne kituuka n'awambibwa ate abantu ne basigala nga bamulabira mu kifaananyi ekyasooka. Weesirikire kati olwaleero tuzze oba oliawo twengereze we twakoma oba twongere okugaziyaako. Ngenda kusaakimu subscribinga sheyalinga story eno ebeeko gwetuukako omulala naye asobole okuwulira bino. Nze omwana soda ndine abe omukulu tumukyaziza agenda kuddamu akweyanjulire ebigambo byagenda okwogera bibye si bya channel eno abagikwasaganya nze n'abalala wabula bibye ate naye ateeka disclaimer n'agamba bya mwoyo omutukuvu. So mukwano gwange gwebeerawo tusimbule naye nga tuli ku Ubuntu ekifo kino kirungi nnyo atuukawo olabe services ez'enjawulo balina ebisulo ebirungi balina conference halls balina ebyokulya osobola okujjawo wamma n'onyumirwa obulamu n'okyusa ku environment mwabaagala okuva ebweru eggwanga muyingira eggwanga lyattu Uganda tolinawo ogenda wummulira kisangibwa Lugala masanafu ku kkubo kwennyini teri kugenda munda security ennungi. So bakubireko ku namba zaabwe ez'essimu eziri awo wammanga osobola okulaba nga naawe onyumirwa. Ate baba Cambridge bakubireko ensonga zaabwe zeekuusa ku kusomesa baana baggwanga babangulwe ku musingi ogutuukaana n'omutindo. Curricular activities nyingi nnyo omwana avaayo amanyi okkuba ebivuga ate n'enzikiriza oba eddiini y'omwana bagisimbako essiira. Ab'ebweru bakubira essimu omwana wo basobola obeera naye ebbanga lyonna lyogenda omala ku kyerya contract nga mugokola gwakuweereza fees nakwogera naye kituyambeko bakadama mujamu ni box ine mga soda omwana wange simanyi gy'asomera buli ngamba bazadde bange bambulire wasomera bambuzaabuza ebyo byonna ogenda kuba ezo zonna ozikatinze. Sebo nsanso okulaba nate zasinze sebo ngambe nti Yesu yeebazibwa era ino okwebazibwa munnange. Yesu yeebazibwa. Amina sebo. Amanya ddamu ga bategeeza abantu abo. Amanya abampita Pastor Anton akandwa nawo. Naye nga ekirabo kyange by the end of ka nyamba abantu nkibategeeza ekirabo kyange kya bunabbi manyi nti ebbanga ddene emabega ekirabo ky'abannabbi badde bakimanyira mu side eri ya sitaani mu bannabbi b'obulimba. So ekirabo kyange kya bunabbi oli ayinza okulaba nga oluusi nvuddeyo n'entangaza ku bintu eby'enjawulo naye nga kyekirabo kyange okubaako ebintu by'entangaza nga tonnagenda wala. Bw'okola statement eyo ne weyita pastor n'omala ne weyita nabbi tekikontana ne statement z'obukozi. Abali mu side eno oba abalokole bo basobola okitegeera Katonda asobola okuwa ebirabo ebingi omuntu omu. Kisoboka kati nga Pawulo kumpi ebirabo byonna ebitaano yabirina ng'alina ekyobusumba nga mubulizi wa njiri nga nabbi nga mutume nga ate musomesa byonna yabirina ebirabo ebyo ebitaano. So nebaza omwe mutukuvu nti ekyobusumba kwegamba ekyobusumba buvunaanyizibwa nzo gamba nti obuvunaanyizibwa naye nga ekirabo kyange mu busumba kya bunabbi. Pozi nabbi yakola atya? Nzo okutafuna ngeri ntuufu ya kikunyonyolamu kuba kiba kyetaaga akaseera akawerako naye nabbi ebiseera ebisinga nti asobola okubaako ebintu by'atangaaza kubanga nabbi obuvunaanyizibwa bwe mu nsi omwe tukwegamba kibanga oyinza okugamba nti our updates libanga liiso nti Mukama yatuwa ekirabo kino olwokuba nti baganda baffe abamu bakifuna mu ngeri enkya abamu baali bakifuna okuva eri Mukama naye ne batandika okukikozesa ebintu ebitali birungi kwegane bava ku mulamwa gwakyo naye nga ekirabo ekyo nti Mukama akulaga ebintu ebyenjawulo ojja obitegeeza abantu be oba obitegeeza eggwanga oba obitegeeza ensi naye kati oli akozesa advantage nti bw'alaba nga alina obusobozi obumanyi ebyama byo nga Mukama ekirabo yakimuwa obanga akimuwadde nayagala ajja akikukozese akikozese gy'oli akugambye nti oli bwoti ne bwoti kati naawe ofune kuliwo okutyo gaye yantegedde ati ono omusajja wa Katonda naye nga tekiteekeddwa kubanga kikozesebwa bwe kityo. Kaakano we twakoma
ng'otutegeeza nti watwalibwa mu sitayiro gye watunyumizaamu nti watwalibwa oli bwereere, watwalibwawa era watuukirawa? Natwalibwa mu nsi y'omwoyo oba abasinga gye bamanyi nga spiritual world. Ensi ey'omwoyo ndowooza abantu abamu tebagitegeera, abamu tebagimanyi, abamu bagitankana, naye kati abasinga obungi bazze bagikkiriza nti gyeri era nga batandise okukkiriza ebiva gyeri. Olw'ensonga eno nti tulabye obutambi bungi n'abantu abalala bangi nga bavaayo ku sayidi eri ekizikiza nga boogera ku bibeerayo, ku sayidi eno ey'obwakabaka bwa Katonda nga nabo boogera ebibeerayo. So kisobola okwongera kyongedde okwongera okukakasa abantu nti ensi y'omwoyo gyeri era yaddala. Ensi y'omwoyo Omwomutukuvu yantwala bw'ati. Abalaba ekitundu ekyasooka nabanyonyola engeri gye nagendamu, sigenda kubazaayo eyo. Bwe natuuka bwe nti ensi y'omwoyo bw'obeerayo obeera olina obusobozi obulaba naddala ku sayidi ey'obwakabaka bwa Katonda nga oyise ku geeti ey'obwakabaka bwa Katonda, kuba geeti ziri bbiri ezigenda mu nsi ey'omwoyo. Waliwo geeti emu ng'eyo yo ya sitaani. Kati bw'oyita mu geeti ya sitaani oba oyingidde ensi y'omwoyo ey'ekizikiza era sitaani yafugayo, ate nga kyandikwa ni sitaani ekitaawo abalimba. Era eyo sitaani alimbiddeyo nnyo abantu nti bw'obeera mu eyo ensi ey'ekizikiza ey'omwoyo, sitaani by'ayagala olabe by'olaba. Kugamba amaanyi ag'ekizikiza agafugira mu eyo ensi ey'omwoyo ge gakuwa obusobozi engeri gy'olabamu ebintu. Kuba ye sitaani mulimba okuva ku lubereberye ekitaawo abalimba. Naye ate nze nebaza Omwomutukuvu nti nze sayidi ye nayingirirako ensi y'omwoyo yali sayidi ey'obwakabaka bwa Katonda. Kati eyo yo bw'oyingira ku sayidi ey'obwakabaka bwa Katonda, Omwomutukuvu akulaga byonna ne ku sayidi ya sitaani. Kubanga bw'oba oyingiridde ku sayidi ya sitaani, sitaani akulagako ebimu naye ate takulaga byama bye ebimu. Kwegamba akulaga okusinga bw'ayagala olabe olw'amaanyi agafugiramu ensi ey'omwoyo ag'obulimba eya sitaani. Naye ensi ey'omwoyo ya Mukama yensi ey'amazima, kwegamba olabye tutegeera amazima ga buli kintu kyonna. Era bwe nali mu eyo ensi, bwe natuuka bwe nti mu nsi ey'omwoyo, Omwomutukuvu n'atandika okumbikkulira okundaga kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu. Okiraba kiri physically oba just imagination? Ensi y'omwoyo eri bweti nti kiba kyabuliwo mu kaseera ako ng'oli mu nsi y'omwoyo. Kugamba oba okikwatirako ddala oba olaba ddala nga kiri physical mu nsi ey'omwoyo, naye ng'ate mu nsi ey'omubiri nga bwe kiri physical. Ebimu ku bye yatandikirako okundaga bye bino. Benasangayo mu nsi ey'omwoyo ya sitaani oba ey'ekizikiza. Nasangayo abasingayo obungi basambi ba mupiira. Abasambi b'omupiira be basingayo obungi mu nsi ey'omwoyo. Bakolayo ki nga bakola bulungi ne bagenda mu ggulu oba be baba batunda emyoyo gyabwe, babeera mu makomera. Olinayoko gw'osobola okulikogolayizinga nti oyo namulaba? Sina nawe ntandika wadde nawe bangi bakyomanyi nti abasambi b'omupiira bonna abasinga obungi bano abazungu bonna basinga obungi bonna nabasangayo bonna ba Messi bangi nnyo sobola kunnyola nti ono naye bonna abasinga obungi bonna nabasanga mu nsi ey'omwoyo ey'ekisikiza era nga bali mu makomera nga benayo nga genda maaso n'okubanyomera. Kale tugereze endala ey'okubiri, abayimbi n'abaffe abawano mu Uganda. Akati nno ekintu kyebayita okuyimba abantu abasinga bakitegeera balala, naye kansooke enkomaawo ku by'okuyimba n'abayimbi then tunalaba maaso awo engeri gye tunakitangaazamu. Kujja ne lisiti yaabo bye wasanga, lisiti y'abayimbi. Abayimbi nabo nabasangayo era nabo emyoyo gyabwe giri mu makomera. Gundi eyokusatu be basumba. Leka naawe nga nakyo kiri mu makomera. Oba abeeyita abasumba ababuulira enziri abakyusa emyoyo nga bali mu makomera ga sitaani, nga bawambibwa sitaani nga bali mu makomera. Abantu abalala kale tukoze endala ndowooza gy'emyoyo egyakwata abantu ne gibateeka mu kontro yagyo, oba abantu abasinga gye bayinza okuyita eddogo.
kweganga abantu abasinga obungi ennyo gyabwe gikontrolingibwa mizimu oba gitambula wakati wa kontrol y'emizimu nga ye tamanyi okugeza omuntu ayinza okukeera ku makya n'apangisa ku nnyumba ng'azze ng'omuntu azze okupangisa ennyumba kumbe landlord ennyumba ezo nga yaziwonga eri emizimu nga gye gikontrolinga amayumba ge kati ng'omuntu bw'ajja n'apangisa ku nnyumba emizimu gye yakwasa ennyumba oba gye yawongamu ennyumba ezo nga gye gisalawo oba ova ku nnyumba ezo oba tovaako kwegamba nga ye abapangisa ab'oku nnyumba ze bakumirwako emizimu gye gibanja abapangisa okajja kulaba olunaku lumu luyiseewo nga tona bakusasula lwenti omutima ne gutowanika n'olira nga oyagala kwabika ddembe ne likugwako naye nga landlord yakwata ennyumba ze nazo nga mizimu nga gye gikubanja gye gisalawo ovaawo tova bwakoowa agamba emizimu adde eri n'agamba emizimu kyoyo mukooye weegoba weka waba tanakukoowa ne bw'okola otya osanga omuntu ng'asite ku nnyumba z'omuntu emyaka 40 nga n'osaguze n'emooka nga naye ng'agigulidde ku nnyumba za landlord atalina amagezi gezimbi tosaa kuvaawo okujjako nga yesu yakujje tosaa kuva mu kontro ya mizimu egyo okujjako nga yesu yakujjeeyo kontro y'amalogo abantu abasinga obuli nabalaba bangi nnyo nga bali mu nsi y'omwoyo ekizikiza nga bali mu makomera nga bakontrolingibwa mizimu mu bibuga ebyenjawulo n'ekibuga kyaffe Kampala ekye Uganda nakyo kiwonge natunula mu Kampala nga abantu abasinga obungi bonna nga bw'otulaba oti mu kibuga bajja babeera mu nsi y'omwoyo bw'otuna ku nsi olw'obungi bw'emizimu n'abantu batobalaba emizimu gye gisinga obungi ku nsi kati omuntu omu ng'alina emizimu egisukka mu 100 nga giba gitambula naye bw'atambula bw'ati kati kwegamba mu nsi osotuna oba oti omuntu ku nsi n'otambula banakumulaba ng'olaba mizimu gyokka mu kibuga omwo kugundi ku malogo ng'omuntu ajja bwati mu kibuga n'ajoba n'emitwalo 20 nga azze oba kusopinga bugoye bwa mwana oba azze kufuna bitabo by'abaana kudda ku masomero naye olw'amaduuka gabakolera mu kibuga abeewongera emizimu ne bizinesi nga bazitambuza ku bulogo ng'aba atambula bw'ati ogenda okulaba nga emizimu gye gitunda mu kibuga bizinesi z'abantu abasinga obungi baziwongera emizimu nti bw'ojja bw'oti oba oze ne purogulamu kyobola omuntu asobola ogenda mu kibuga oba abantu wonna ng'atambuddemu n'akasente ng'alina kyagenza okugula n'akomawo n'ebintu byatabadde nabyo ku purogulamu yabuza sente zaweddewo nabanga yagenze n'emitwalo 10 agenze okugula bitabo by'abaana n'akomawo n'amasepiki n'akomawo n'amabaafu so emizimu gyegikyusa purogulamu z'abantu ezisinga okubanga ebyo byonna nabiraba okubanga zibateeka ku kyajo okusinziira ku oyo nyini kintu ekyo nga yakiwongayo eri emizimu ku malogo ekintu ekyo nakyo nga kiri dengerasi nnyo kubanga nalaba nga abantu abasinga obungi tebatambula ku olwigino ya bulamu bwabwe abamu bali mu bufumbo mu malogo abamu bali ku mirimu okera kumasa n'ofuna omulimu n'olowooza nti ofunye omulimu era nga ddala ofunye omulimu oli n'akuwa omulimu ate kenyini akuwadde omulimu n'akuwonga ebyemizimu gyakwasa bizinesi oba gyatambuliza mu bizinesi ze oleme okuvaawo oleme kufuna gaggawala sina kugagawala oleme kuvaawo oba oleme kufuna kumuvaako sigale ng'omukolera ye mpaka lwalikoowa n'aga nti kati nkooye n'abanga akutadde omulala afuna mukyalo oba mwami n'alowooza nti ali mulaavu abalala nagenda mu bufumbo naye ng'obufumbo obwalimu tabulimu mu kusalawo kwe nga ye nga bulimu lwa mizimu oba lwa ddogo nga omu ku bo yaloga munne obanga musajja obanga mukazi nga yamuteeka mu kontro y'emizimu nga ye yimukontrolinga n'ebintu ebirala bingi nnyo masomero omuntu mulungi nali amasomero nalaba omuntu yandaga ebintu by'amasomero we byatandikira ebintu by'okusoma byajja bitya bitandika bitya byonna ebyo nabyo byonna nabindukulira era nabyo nabindaga tukyagenda mu maaso gwena mukwano gwange akyagoberera wano we tulaga ndowooza nziremu nkubedde sikirehima ebigambo byogenda owulira si byange kaabe kyano wabula bwa ssekinoomu
omukulu agezezaako okunnyonnyola bye yasanga mu nsi ogita nsi yaki ensi ey'omwoyo agita nsi ya mwoyo ku byanokoddemu sofa leero tugenda tandikira ku basumba beyalabayo ab'obulimba tandikira abasumba bano bangi nnyo benalaba mu nsi ey'omwoyo nga kumpi amakanisa agasinga obungi amanene bonna gurupu yemu era bonna nabasangayo abasinga obungi kyotegeeza bugamba gurupu yemu nga wano ku nsi tulaba nti nekkanisa yeetongodde yokka neryo ekkanisa yeetongodde yokka wano ku nsi bakulaga wano ku nsi ey'omubiri bakulaga nti banjawulo naye ate mu nsi ey'omwoyo batula ku lukiiko lweru era meeting zonna ezitula mu nsi ey'omwoyo ekizikiza ya sitaani bazibeeramu meeting batulayo nga bakolayo ki meeting ezo bateesizaamu ebintu bingi nnyo ebimu byesigenda kwogera wano naye kantandike n'abasumba abamu benalaba mu nsi ey'omwoyo ya sitaani abamu ku bo nga bali mu makomera eri mu nsi ey'omwoyo sitaani talina gyabateeka emyoyo gyabwe nagisanga giri mu komera nga giri mu kageezi kaba kantu bwe kati naye nga ka muliro olukomera lwe lwako omuliro lwamukakomera nga wenza ogamba nga wenza osiba sengenge booti kati ng'ali wakati naye nga muliro nga ketulwa muliro olaba ayagala okufuluma alwana olaba ayagala afuluma aveemu naye nga yeetoloddwa muliro bw'ati by the way gundi omusumba omu omuyimbi bamuyita Pastor Wilson Bugembe yabayimbako n'abateeka mu luyimba omanyi nti gwosookeddeko yabateeka mu luyimba nga aboogerako n'agatamu n'abalala bangi abayimbi betuyita abensi bashiba bangi nyo beyateeka mu luyimba olwo luyimba ki oluyimba olwo luyita katonda w'abanaku oluyimba olwo oluyita ekigambo ekyo nti katonda w'abanaku abasinga obungi bayinza okukiwuliranga nti luyimba lusinza katonda yatonda ensi n'eggulu oba ffenna gwe tumanyi nti katonda w'abalokole naye oluyimba olwo lwali luyimusa sitaani okugezaako okutangaaza abantu olwokuba nti ebintu abantu abasinga bw'otaba n'amaaso ga mwoyo tosobola kubitegeera oluyimba olugamba nti katonda w'abanaku bw'onooluliza obulungi oba yenna atulaba n'aluliza obulungi ojja kulaba agamba nti katonda w'abanaku akola nti katonda wa kayanja nti ne kayanja yali munaku nti ne Tomugero yali munaku nti ne Bujingo yali munaku kakati nze nawaayo omwoyo gwange eri Mukama katonda yatonda ensi n'eggulu okuyita mwoyo mutukuvu nemwetuukirako ne kakati era ne access ku spiritual world oba ku nsi y'omwoyo ya Mukama nti twogera nafuuka kimu naye nti nategeera okwagalako era nategeera katonda yaani na bisi byayagala kikyotegeeza nti twogera mubeerako nga ffe tuli wano ne munyumyako naye singa wabeerawo ensonga yonna eyeetagisa okuva mu mubiri n'engenda n'enjogera naye oba nampa message kuba nagenda nti ekirabo kyange kya bunabbi naccess etula meeting y'obwakabaka bwa katonda n'oyogera naye ng'omulaba with your naked eyes ag'omwoyo amaaso ag'omwoyo anti baire nakyonyolako ku paati yasooka amaaso ag'omwoyo kiyinza okubeera ekizibu ennyo okunyola omuntu kibeera kitya ng'olaba omuntu oba ng'olaba nti katonda gwe nimukwogera naye oba nti gwe ndi naye tebiri nga bya mubiri naye nga mu spiritual world oba mu nsi y'omwoyo kyenkana obeera olabira ddala oba omulaba nti ndi mukugaya ne katonda naye kizibu nnyo ogamba nti oba afaana bw'ati nti oba kwegamba okumuteeka mu kifaananyi kyonna okugyayo ekintu eky'omubiri nga oyinza nti gundi afaanagana bw'ati oba abeera ayambadde bw'ati nedda era tusobola kusiiga kifaananyi ekifaananyi kizibu okisiiga kizibu okusuka ekifaananyi ky'ensi y'omwoyo naddala ekya Mukama kubanga ekya Mukama meeting ze tubeeramu oba nga abaweereza ba Mukama mu nsi y'omwoyo spiritual meetings ze tubeeramu ezitagira mu kitiibwa kye oba tatumitinga mu kitiibwa kye muli bangi bw'ogamba nti tatu kiri mu plural muli bangi nyinza obutagamba nti ndi nze ne gundi naye Bayibuli tugamba nti alina akasanvu ke oba kitegera bulungi akasanvu kitegeeza nti alina abantu be abeekyama bakolegana nabo kati so sinza agamba nti nze aweereza Mukama oba nze muweereza Mukama baweereza bangi era mu meeting bazibeeramu okusinziira nga Mukama wabalungamya ku buweereza ne ku bintu ebirala by'enjawulo so mbadde ku luyimba olwo Pastor Wilson Bugembe yaluyimba naga nti katonda w'abanaku
Katonda gwenasinkana ekituufu kiri nti bino ebintu byebakyamuukiriza simanyi bya magero simanyi kusumulwa kuva mu bwavu forever and ever n'otabuddamu simanyi kola bitya simanyi kuva mu kino ebintu ebyo amazima gennyini Katonda eyatonda ensi n'eggulu omuyinza ebintu byonna gwe nasinkana gwe nalaba ebintu ebyo babakyamuukiriza ate sina kubakyamuukiriza bayiba bikola naye amaanyi agabali emabega ga sitaani. Katonda nga ye Katonda oyo yatonde gune sasobola kunzija mu bwavu nanfulo kati awo consequence gye wekyo kutya bayita Katonda gwe nasinkana oba gwempeereza oba gwemanyi kukikwatagana ne ku bwavu kimanyi bangi nnyo oli asobola okulaba nakubira essimu naga musumba nyakuva mu bwavu njagala kukola ntya njagala kukola bwekityo bana abasinga obungi batawanyizibwa embeera za bulijjo ez'obulamu naddala mu byenfuna ku kintu kye bayita ebyenfuna ekyo amazima gano ge mazima era gwe wena ndaba suubira kunkubira simu gamba nti njakuva mu bwavu Katonda si bwatyo bwakola gwe nasinkana oba gwe nategeera ng'abasinga abasumba bye batera obagamba oba bye batera okwogera nti ku kintu kikwatagana n'embeera gy'obeeramu yonna naddala ey'obwavu oba ey'ebintu byenfuna oba ey'ebintu byensi nti Katonda ofuna communication naye oba kwegamba ofuna enkwatagana naye omwe mutukuvu n'akulungamya butya bw'onoovunuka embeera eyo era n'akuwa instructions oba n'agamba nti kati embeera eno gy'olimu ogera givaamu bwoti ne bwoti naye omuntu okalama kyamusanga omuntu alina embeera gy'alimu n'agamba nti mu wiiki emu ogenda kuva mu mbeera eyo oba Mukama asobola okusula ekintu kyonna obwavu olimu n'abukusulamu n'akutwala mu bugaga nedda era si bwatyo Mukama bw'akola Mukama akuwa oba nkiyite akuwa instructions asobola yisa bubaka mu muntu alina enkolagana ntuufu nanga kati soda Mukama yagambye ogenda ba mugagga byomera tekisoboka bayireko bintu by'obugagga ebyo ekituufu kyo kiri nti gwe wena n'abadde ayagala okulokoka naye alokoka ng'osuubira nti ogenda kujja eri Katonda omulamu eyatonda ensi n'eggulu nga omutima gwo guli mu kuyaayana ku lw'ebintu by'ensi eno kino nkikubuulira nga sikulimbye wandibadde nga ofuna ensonga endala ey'okujja eri Mukama naye ku bintu ebikwatagana n'ebyensi n'ebintu by'obugagga ng'olinamu okuyayanako n'ogamba nti nja kuva mu bwavu nja kukola kito bweki oyingira mu nkolegana naye abaweereza Mukama balina kuba bankuseere ng'ate bagamba Katonda yennyini byonna ebiri ku nsi si bankuseere si bwe kityo bwe kiri naye ngambye nti Mukama sigamba nti nga bwe batera okukyoga nti agaba obugagga Mukama akuwa obugabirizi oba agabirira takuwa kuba savimbi anyway topic nene tujaji discussing akolita tudde ku luyimba luli olina kyondesemu oluyimba Pastor Bugembe lwemba gambye ko yayimba aga nti Katonda wabanaku yali tayogera Katonda yatonda ensi n'eggulu oba omuyinza ebintu byonna olaba abantu balina group yabo yonna yemu abasumba abanene by the way olenzo gamba katusabirewa naye ebisaba byonna Mukama by the way ekanisa sene y'omubiri gye mulaba nti ekanisa yagundi ekanisa entuufu eri mu nsi y'omwoyo ekanisa entuufu ya Mukama kati nti kibeera kitya nti yensonga lwaki nti omuntu yenna alokose aba ateekeddwa okuteeka obwesige bwe mu nkolagana n'omwe mutukuvu naddala nga afunye chance okumutegeera kwe kuba nti yabasa okuluŋŋamya ekanisa yonna entuufu naye bino bagamba nti kanisa zino eziri matala nsimanyi egindi ezo kiki ekifuula nti size ekanisa eziriwo ekanisa nyingi soda osanga ekanisa ku kyalo ng'erimu abagobereza aba ne muno mu kitundu mwena abasinga mwe tuwangaira amakanisa gyegali naye osangamu amakanisa nga Musumba ninga mulimu abantu 6 mulimu abantu 7 mulimu abantu 8 mulimu abantu 10 mulimu abantu 2 abantu 5 nosanga ekanisa emu ekuŋŋaanya abantu omutwalo mulamba oba abantu 15,000 kakati gwe kyogamba singa kitegeerebwa bulungi nga bwe mbaleetedde amazima gano nga makanisa gano abeeyita abanene abamu beetuma n'amanya nti bajjeno abalala baani abalala tebagamba nti oyo tayogerwako golowooza Mukama singa agenda okukwata abantu abo bawamba kuba bawamba abantu okuyise nakuwamba nga babuulira enjiri oli n'asikiriza na mutima gwe n'asalawo n'alokoka mu nsi ey'omwoyo bawamba abantu kati no mu nsi ey'omwoyo guno gwe mulimu gwe bakola ewa sitaani olira bibyo guno gwe mulimu gwe bakola ewa sitaani omulimu gwe bakola ewa sitaani
kwe kubanga bino ebina byantu bemulaba bye balina by'abantu abangi bemulanga abantu bangi nosanga omuntu omakunganya abantu ng'omutwalo mulamba nosanga kanisa endala ng'erina abantu bana abantu batano overnight nosanga oli alina abantu mutwalo ekanisa endala ku kyalo nosanga erimu abantu 10 ekintu tekiri kyokka nti kati bakye bakola akatego sitaani ke yaba oba omuzanyo gwe bazanyira sitaani gwe guno nti era wandyekanga nga tolaba nti tuyinza okwogera ebintu bino nga twogera ku bagente ba sitaani twogera ku bantu abaweleza sitaani abawambibwa sitaani okugeza kati nga bano abayimbi Abamerika ba Lil Wayne baani oli n'agamba abo babi nnyo baweleza sitaani naye kankubira ate kati abasajja bano bemuyita abasajja ba Katonda ate omulimu gwe bakola ewa sitaani ate toleeta bano ba Lil Wayne baani bano abayimbi oba ne malaaya ali ku kubo nga yeyambudde nga yeetunda bayibuli egamba nti onyogoga tonyogoga obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga waakiri okuba nti onyogoga omuntu n'asala naga nti yaweleza sitaani official olondawo kati nawe osobola okukera kumakya n'ogamba bwe ngenda mu kivulu ky'omuyimbi gundi tayimba si muyimbi wa gospel si pastor si kisitegeeza ngenze ku sayidi endala kale ndi mu byansi ndi mu bya sitaani naye kati va ku muntu eyeerimbise oba ajjayo ekifaananyi ng'alaga nti alungamya abantu abatwala mu Katonda ng'ate yennyini yaziiza abantu okutegeera Katonda kati bano abasajja bemuyita abasajja ba Katonda abamu bemuyita bajeno nga bwe naagenda kuba bagamba nti simanyi be bakulembeddemu enjira ey'obutukuvu n'obutuukirivu abasajja abo kino nakyerabirako bwe nti n'amaaso gange teri yanyumiza teri yaki teri yangamba nti ate simanyi yanyumiza mbozi toba nalaba firimu nabirako bwe nti n'amaaso gange mu nsi ey'omwoyo ekizikize wa sitaani be baziiza abantu okutegeera Katonda tobanga nsaalwa engeri nayo gye weeyita nti oli nabbi nti bano bakuŋŋaanya abagoberezi bangi gwe tolina si nsaalwa kino nakyerabirako oyonoona erinnya lyabwe ate kyenzikiriza nti amazima olaba n'omuntu atamanyi Katonda nti amazima sookulya amazima ne gayingira mu mutima gwe n'awulira nti gano ge mazima ate n'obulimba omuntu awuliriza interview eno bawuliriza egundi eno ebigambo bino n'awulira nti ddala buno bulimba naye kyo nakyerako n'amaaso gange era nakyewuunya nnyo okusanga ng'abantu ku nsi abantu bwe bamanyi nti be batwala abantu eri Katonda oba be balungamya abantu eri Katonda ate be baziiza abantu okutegeera Katonda kati kino bakikola batya oba babeera batya baana basanga ntya nti ono gola nga akuŋŋanya abantu omutwalo mulamba bandibadde olusi si bwe batyo bangi bwe batyo oba bandibadde nga bangi bwe batyo okusinziira naye bo kye bakola oba sitaani kye yabagamba agamba nti mwetaaga okukulaakulana n'obugagga ne ssente nti kakati omuntu ono basooka amazima bagategeera abasinga bonna abasinga obungi abasumba abanene mu Kampala wano abasinga obungi n'ebweru w'eggwanga abasinga obungi batandikira ku musingi gwa bakatonda era baali ku mulamwa n'olw'okuyala n'olw'ebintu by'ensi olw'omwoyo gwa mamona sitaani gwagula nagwo abantu bangi ogugula abantu ogwa sitaani baguyita mamona baguyita mwoyo gwa mamona gamba gw'ebya ssente by'obugagga mamona kiri mu lulimi ki mamona erandola kigambo kya luzungu osa n'okyogera mu Luganda kuya kifuluma bwekityo nga bw'okiwulidde naye okyawula mu mpandiika kati omwoyo ogwo gwegenze nga guwamba abantu bangi gwe guwamba bano abayimbi gwe guwamba banabitone abyenjala kuba n'abayimbi abasinga bayimbira mu nsi ojja kweka nga batandikira mu kyaki nga balina ekitone ekyokuyimbira Mukama sitaani abawamba kati bano abasumba batandika amakanisa nga baweleza Katonda omulamu naye Katonda omulamu bimira ebintu bwobanga oli ku bintu bya ssente tutumu biki simanyi biki oba togenda kumalako Katonda tasobola tutumula muntu n'amufuula onaggwa n'ow'enjawulo akututumula naye akututumulira mu kwagala kwe ate ng'omuntu kati ngawola nti essaawa zino Omukama asobola okunsitula nanzijjayo abantu bangi ne babanga bafolowinga enjiri yange kati bw'oyimuka bw'oti sitaani atandika okukulamuza lwaki abakulamuza nti kati abalaba nti olulwedde oliko ekitone oba oliko amafuta oba oliko abantu bangi botwala eri Katonda lwaki nti ye Mukama ajja kukugamba nti abantu bano mbakuleetedde babulira amazima nga bwe gali bagambe nti osobola okwesabira kino ekintu ne kivaawo n'oba tozze gye ndi nga sinoonyeza musungu nga tonoonyeza ekisooka kya byonna mu nsi ey'omwoyo kye nalabayo ekintu ekirinayo obuyinza si musumba
saani si muntu yenna kigambo kya Katonda kye kirina obuyinza mu nsi ey'omwoyo. Teri kintu kyolala kirinayo obuyinza. Ono mbw anoonya nnyo Mukama. Kigambo kya Katonda na linnya lya Yesu Kristo. Ono musumba wa tebali amafuta Mukama gaba sigamba nti gwe gwakulembedemu gamba nti gwajjako abantu ebizibu, gwabajja mu bwavu, gwabateekamu obutuukirivu. Amafuta gakubanga obuulira abantu amazima nga bwe gali. Kati bino bemulaba abantu simanyi biki etutumu abasajja kakodyo sitaani ke yabateekamu oba ddiireru wakati waabwe ne sitaani. Abantu bano Mukama bw'abaleeta eri abasumba bano oba bwe yabaleetanga mu kusooka kwa byonna, kati nga ye kyayagala abasumba bano bayamba abantu bano okutegeera Katonda bo gwe baategeera, kuba bamutegeera ne bamumanya ne babeera naye ne bamanya enkola ze, ne bamanya nti ali bwati ne bwati, era ayagala kubanga abantu bonna bamutegeera bamwetegeerera. Kati bo kye bakola akakodyo akali wakati waabwe ne sitaani nti bo abantu bwe bajja okugeza oze gye ndi soda oze gye ndi musumba olina ensonga zoyagala okutegeera, si kibi okusooka kwa byonna nga ddala nga omuntu yakalokoka n'asooka alungamizibwa n'ateekebwateekebwa kugeza myezi ng'esatu omuntu ng'ali mu kanisa oba myezi 4 myezi 5 oba n'omwaka omuntu ng'ateekebwateekebwa okutegeera Katonda omusinkana otya, omutegeera otya, omumanya otya. Kati bo bano ne bwegujjiba myaka 10 takkiriza omuntu ono Mukama gwamuleetedde asuke ku ye ayitewo yetegerere Katonda oba amusinkana nabagamba wansi we 24 ayina mu kumuziriza bo mu nsi omwo baliwo okuziriza abantu kutegeera Katonda gwe mugwakolera sitaani. Kati weewunya nawe kyegeraganyemu okugambye nti bali dangerous nnyo n'okusinga bano abantu betulabanga ababye ennyo ba abayimbi bano bayigende ba sitaani bano abali ofiisi nga ye yakulaga nti aweereza sitaani. Naye kati weewunya omuntu okubanga omuntu asobola okubanga oba malaayo oba mubbi naye nga talina muntu gwaziriza kutegeera Katonda. Oba omutegedde oba tomutegedde yali mu bye mu bwononefu bwe yamenka yekka. Naye kati weewunya omuntu ono kubanga ate n'omuntu ono azze okutegeera Katonda agenda musibira samu ate nga yagenda yamuziza, era bw'amala omuziza bw'ati zidayimoni zezimukwata omuntu oyo nezikwata emmeeme ye neziteeka mu Komera. Kati omuntu oyo ng'amaze okuwambibwa abasajja abo emyoyo gye bakola nagyo ateekeddwa mu Komera mu nsi ey'omwoyo okujja okumugamba nti munange ono omusumba bw'ati ne bw'ati omanyi wali omusumba omu kubanga ekanisa eyo nagibagambako nebasagibagambako mupaati eyasooka nali nsabirayo nali nkuŋŋaanirayo nga before omwemutufu okuntwala mu nsi ey'omwoyo okumbikula ebintu bino byonna nalinga mpakanira omusajja oyo nalinga mpakana nga n'omukono guteekawo ne bagutema. Kati nga nange neebuuza kubanga nange waliwo n'obwentuuka ekisaani ensaasira oluusi abawakanya bigambo nga bino n'olaba nga weetaaga okumusaasira n'okumusabira Mukama muyamba muzibire amaaso, kubanga nange nakyebuuzanga. Kati okugeza bayive omusumba oyo omusumba w'emutundwe otegeeza Pastor Tomugerwa kiki otegeeza kyogezako anti gye nasabiranga gye nakuŋŋaaniranga before ogenda mu nsi omwoyo okutegeera ebintu bino Mukama ndako Tomu Mugerwa kiki kyogezako ogenda bitegeera byonna n'abatula bonna bagenda kubimanya era bagenda kubitegeera. By the way abantu nyongera obbakakasa nyongera okubabulira ekintu kino nti ensi y'omwoyo yanjawulo nnyo n'ensi y'omubiri, nti ekintu kyolaba mu nsi ey'omubiri gwe ng'olaba nti bandange kino kyekituufu naye ate otuuka mu nsi ey'omwoyo nga kyekiri dangerous ennyo wanange kyo nali sikisuubira. Ngabo wali obaddeko soda n'omuntu nga omuwakanira nnyo nye gweoyogedde muwakanira erinnya ly'oyogedde ly'omentioninze kati bangi bempakanira olaba njogedde osobola ne mukwano gwo nga talina kantu konna wampisa afukame ne baga nti omuntu oyo mubbi no kaka nogamba naye olunaku lwokera makya Mukama n'akuwa oba n'amwanika oba n'amuwaayo n'okera makya n'omusinkana boto bano bako oba ne bamukwatira mu bubbi live boti bokasano gamba nvudde ku bantu. So abantu ino kimanya oba abantu mino kimanya nti n'ensi gye tulimu ey'omubiri n'omusaayi abantu bangi bava ku mulamwa saagala okuyinga mu kigamba nti ono yayogera bwati oba ono ayogera bwati naye ensi y'omwoyo yanjawulo nnyo n'ensi y'omubiri. Ngambe nti nalinga mpakana nnyo nga n'omukono nguteekawo ne bagutema nga nsooka neebuuza ongamba otya nti omusajja yava ku mulamwa oba omusajja yawambibwa sitaani asomesa obutukuvu n'obutuukirivu asoma bayibuli
abantu abatuze obulokozi abantu babatizibwa mu mazzi amangi babuulira ekibi bakyawa ekibi babulira ku bwakabaka bwa Katonda baanika enkwe za sitaani kakati nga nange kintawanya mbonga nebuuza omuntu osobola otya okungamba nti omuntu ayogera bw'atyo aweereza Katonda naye bw'obeera mu nsi omubiri omuntu asobola okwepulendinga naba nga aweereza olabidde Katonda awedde emirimu naye bw'otuuka mu nsi omwemu nga kirala kiki wamulabako tusooke tumaleyo gurupu y'abasumba bano ne Bugemba abamu abasinga obungi abaatuula mu luyimba n'agamba nti ng'agamba nti nga basinza sitaani omanyi bwenyoga ekintu kino nti sitaani oli okiyinza omulukira bulala mu matu ge n'alabanga oba kwegamba ng'ekyewuunyisa naye abantu balina okitegeera nti sitaani kyefuula atambulira mu ngeri ez'enjawulo kati waliwo sitaani abantu abasinga gwe bamanyi era terota kwegamba ekifaananyi kye basinga kye bamanyi era kyekisinga ndowooza okutawaanya abantu bagamba naye guntasobola kukolera ne sitaani olw'ekifaananyi kye bamanyiddemu nga bamanyi nti oba kwegamba kati bw'aba ali nabo nti kwegamba nti bwe bali meeting sitaani kwegamba mukambwe atiisa ali bwati ne bwati naye waliwo sitaani ono yeefuula Katonda waliwo sitaani ono yeefuula Katonda kwegamba eyeefuula oba nkyogere ntya eyeefuula omulungi era bano gwe basinza eyeefuula omulungi okugeza kwa byonna manyi nti olutalo olw'amaanyi mu bulamu buno bwe tulimu oba ekintu ekikyasinza okutawa nnyo abantu mu bintu eby'enjawulo y'engeri by'ebyobugagga okera ku makyanga omwana we asomera mu ssomero eddungi okera ku makyanga ovuga ku motoka ennungi okera ku makyanga ozimbye ku nnyumba ennungi ebintu ebifaanaganako bwe bityo omuntu yenna ngambo w'omubiri kyayayaanira kakati saga kikwewuunyisa ennyo soda naawe atulaba nti bw'okera makya n'owulira nti abasajja baagenda ne basala eddiro ne badda ku sayidi ya sitaani togamba nti basala eddiro nga balaba nti sitaani nti wuuno nti sitaani tebagenze mu sitaani no wageyeena gwe mmanyi nti geyeena biki oli yeefula ddala Katonda yeefula nga ayamba basala bakimanyi oba tebakimanyi bawambibwa mpolampola abamu bo basala nga bakitegedde ne bagamba ne bekyawo omulundi gumu abamu bawambibwa mpolampola naye kati esaawa zino baatandika okukitegeera nti ddala bawulira sani kubanga bw'aba yakakuwamba kiringa ogera kwata emesooka giwa bunyeebwa naye bwe esooka neerya kati nomala n'ogikwata oba akamaso ne kagikuba kati bana abasumba sitaani teyatandika nga abeeyoleka beyawamba abasinga naddala baali ku mulamwa teyatandika nga abeeraga nti munange ndi sitaani yatandika nga balaga nga abayamba naye ng'abajja ku nnono ez'obwakabaka bwa Katonda ng'abajja ku bayibuli ng'abajja ku kulungamizibwa kw'omwoyo mutukuvu kwabagamba ogeza omuntu funaga nti omuntu oyo munange miliyoni ze 5 z'otwala zaakye mubulira amazima nti ekintu ekimutawaanya oba ebirooto ebyaloota ebibi tebyetaaga kubanga akwata miliyoni zino 5 aziweeyo okuvuunuka ekintu ekyo ajja kulowooza nti sente ze zimuyambye okuva mu kintu kino naye mugambe nti olunyiriri bweru ne bweruti asogende wake we n'afukamira n'alusabiramu ekintu ekyo ne kivaawo singa si sente zange kuziwaayo oba ensigo sandivudde mu kintu kino n'omusumba ono ekintu ekyo n'akimira agamba leeta ensigo miliyoni ez'ettaano n'azikwata naako waziteeka n'akimira muli kati atandika bati okuva ku mulamwa bwatyo ng'alowooza akyali ku mulamwa neri mu nsi omwe nga atandisedde okudda kulina eddoboozi erimuzimba bino ebintu miliyoni 5 diro endala nejja n'afuna miliyoni 10 miliyoni 2 n'azimba ekizimbe miliyoni 3 kati natuka sitaani amuweera ddala batandika okwongeza nga amuweera ddala miliyoni 3 miliyoni 5 ebirango ne bijja naye ng'alaba bya geto bamu abalina amarediyo miliyoni 5 ezo nazo n'azitwala kati nga atandika okuva ku ddoboozi line empolampola ine erimulungamya ku kintu ekituufu ng'alaba takifunamu erimugamba nti omuntu omubba naga naye kati ddala nabeera mu bunaku mpaka ddi nina obuvunaanyizibwa neetaga kyonna kino kanze nja kugabira mpolampola kati batandika bwe batyo bava ku mulamwa atandika nga alijemera mpolampola nga agenda agondera lino erimuwa opportunities zalaba nti afunamu ekyobuliwo sente kino kiri kakati abasumba bano nti bwe bamala okubanga baziiza abantu okutegeera Katonda
kati batandika okubanga babakama ng'ente ng'omuntu bw'okama ente ng'ogikamamu amata kubanga akimanyi nti bw'osukkawo ku ye n'ogenda n'otegeera Katonda naye kennyini oluusi ne Mukama akimanyi nti ajja nakubikkulira omutegeere byakola byatambuliramu oluusi ojja obyogere kati ng'essaawa zino kyobola baziyiza nnyo abantu okuyingira ensi y'omwoyo baziyiza nnyo abantu okutegeera Katonda kubanga bakimanyi nti abantu besinga beetegerera Katonda baba tebakyasa kubatambuliza mu bukodyo bwabwe bajja nakutegeera ebintu bye bakola ene mabega kubanga Mukama ibo omutegeera kubikkulira n'agamba nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti oyo ampeereza oyo tampeereza ng'omwetegeredde kati bantu balaba abakaayana n'ayagala okukola kinaakaana n'agava ku pasita wange emyoyo gyabwe gyakwatibwa emyoyo egifugira basajja abo negiteekebwa mu Komera kyovula abo ogezaako okugamba nti mune musumba gundi yava ku mulamwa naye nga ate kintu kirina mu kintu kya bulijjo omuntu asobola kutandika nga ali ku mulamwa ne wano nono tulabye mu bantu abamu ng'atandise oba mukulembeze obani ng'ali ku mulamwa naye naatuka oluusi ekisaana ekituuka n'aseetuka n'aba nga takyali ku mulamwa kakati ate bo abasumba baba bava ku mulamwa be balaba nti bavudde ku mulamwa ova ku mulamwa kisobola okubeerawo oba okulumbibwa oba okuwambibwa naye kibeera kitya nti bw'osinkana ng'obulamu bwo ekiseera ky'olimu nga buli wakati w'ekintu ekikonta n'okwagala kwa Katonda Bayibuli eruŋŋamya nti ekkanisa eteekera okubeeramu abakadde b'ekkanisa ogeza soda wakaya macha n'okola ekintu wateekeddwa okubeera abakadde abakuluŋŋamya bagamba naye ekintu ky'oyingidde mu bwenzi kyusa oyingidde mu bwenzi naye sooka oyimiriza okuweereza nga butereze ensonga zino nga bw'osaba Mukama gyewo ekintu kino mu maaso ojja kukomawo okole ki oweereze naye ojja kusingana amakanisa g'abaana basajja ye musumba ye asha ye manager ye buli kimu kyonna asalawo kamala byonna kati mu kyaki z'abaana abasajja naawe soda kino kankikubuuze mugooza aliwo mu kyaki z'abaana abasajja betulina wano mu kibuga Pastor Kayanja, Pastor Bujingo, Pastor Bugeme, Pastor Tom Mugerwa, bakiweewesi baani bona group nga bweri bona abasumba banene. Waliwo oza mu church yaabwe mulimu omuntu alina obuyinza okusobola okugamba nti gundi wano tanya ku kituuto oweereze. Simanyi kuba sigendayo simanyi kiriyo. Kakati baakwata ekkanisa ya Kristo ne bagiwamba ne bawamba n'abantu ne babawamba nga bakwatagana n'emyoyo stand gye yabawa okusobola okubanga baziiza abantu okutegeera Katonda nti boba abantu basigale nga bategerera Katonda kati ne bana bagamba nti boogera Katonda kituufu basoma ebyawandiikibwa kati okugeza ogobadde mpozi obadde weewunyani obadde wakanira wagedde musumba w'emutundu ez'amaanyi musumba Mugerwa katika ndoza kanso kantandike n'oyo pulira musumba Mugerwa eno yali surprise ya maanyi nnyo gyendi okumusanga mu nsi y'omwoyo ewa sitaani ng'omwoyo gwe bw'emmeme nga yawambibwa eri mu Komera kyaneewuunyisa ne kakati nkyatulo n'enkyewuunya naye ng'ategeera mazima kubanga nakiraba era nakitegeera omutukuvu n'aŋŋamba okuvaayo okwogera ebintu bino babona okwogera n'abasumba bano either wano ne wali omu ku abo naddala kuba alina okuyaayaana wandibanga Mukama asooka okubaako ejjeeri lyasitula oba abantu abamu baasitula n'abaawula ne basooka okubanga bajjayo abasajja abo banga baliwa n'olutalo mu kusaba ne bajjayo abamu ku abo kubanga abamu ate bo baagendera ddala nga ye kennyini purezensi ye bw'obeera mu nsi y'omwoyo eri abasajja abo purezensi yaabwe ku nsi ya sitaani okubeera kwabwe okutambula kwabwe ku nsi sitaani kati okola omusajja ayingira oba ku kituuto oba mu kibiina n'akwata omuzinda abantu bonna ne bagwa ne bakola batya sigambye nti omuntu talina deliverance efaananganako bwetyo tebankwata obubi nti buli ago abantu basabira abantu abasitaani naye bano abasajja bagambako mu nsi ey'omwoyo purezensi yaabwe ku nsi ya sitaani nti bw'obeera mu nsi y'omwoyo oba tomulaba oba omulaba naye nga omulabira mu kifaananyi kya sitaani kya mizimu nti ne ku nsi bw'aba atambulako powers ez'ekizikiza eza sitaani kireza gwe bw'olabira eri olabira ddala dayimoni ezitambula ziba dayimoni era alinya bw'ati kati ate ye naye kansoke nnyonnyola abantu omusumba Mugerwa engeri gye namusangamu n'engeri gy'afaanaganamu naawe bw'obanga oli musabi ova by'okuwakana ebyo olungamize omwemutukuvu oyingire mu kusaba okumanya nti omusajja kuba nange kinnuma omusajja yaliyo omuweereza wa Katonda
ng'abuulira amazima ate ebbanga ddene nnyo emabega ebbanga ddene nnyo myaka mingi nnyo ng'awambiddwa naye ate azenga just amixinga era mu nsi ey'omwoyo eno enjawulo gye mulaba gy'alina mu nsi ey'omubiri ngenda gibagambako muleme okubeera confused ku message eno mugambe naye ddala byonna ddala so kubanga totali ddala aweereza sitaani obanga ali ku sayidi ya sitaani eno enjawulo gye mulabawo gy'alina ku basumba abalala ku ngeri gy'abuuliramu ekigambo n'ebintu byonna ebigenda maaso emutundwe okuva emabega yonna enjawulo gy'alina mu nsi y'omwoyo bwenti bwe nagisanga oba bw'ati bw'ajja okubeera naye okusinziira mu nsi y'omwoyo engeri gye namulabamu. Musumba Tomogerwa mu basumba bonna sitaani be yawamba yakyasinza okutawaanya sitaani. Mu basumba bonna sitaani be yawamba Musumba Tomogerwa n'emutundwe amakanisa ge yawamba oba n'emutundwe yagiwamba naye mu basumba bonna be yawamba omanyi oyinza oba nkyogere ntya oyinza okuba nga oludde ng'okola mission nyingi obanga okola ebintu bingi naye n'okolayo ekintu ekimu nga kya bulijjo nga bw'obadde kikola naye nekikutawaanya nekikugoga n'olya nga kikugoze n'olya nga kikutawaanya buli kasaga nga tekitereera. Kaakati Musumba Tomogerwa ne mutundwe n'abaweereza baayo bonna baazingizibwa omulabe sitaani ne baba nga bakwatiddwa omwoyo gw'amamono ogwo egwa ssente ogw'ebintu by'ensi kulaakulana kukola bitya. Naye mu basumba bonna abaawambibwa mu basumba bonna mu Kampala abaawambibwa Musumba Tomogerwa ne ttiimu ye yonna bye bakyasinze okutawaanya sitaani mu nsi ey'omwoyo nga bamutawaanya batya tebatereera kwega tebakkiriza ne wa sitaani bali aganaga tebakkiriza nti kwegamba nti tuwanise manyi kati wali abamu abaawambibwa nebo ne bakkiriza nema nti kiwedde abo tebasaba tebagenda na kuvaayo lisiti y'abo abaawambibwa abatatawanya wadde na sitaani abo bo nga kati bali kimu ne sitaani ye presence yaabwe ne bwalinya ku kitu sitaani yaabwe taliimu akagiramu akateekawo embeera yonna ogamba nti oba kiki ekintu kyonna bo ne nga tebakyalinamu nakenyenya wadde akatawaanya wadde ali kati abo bo babadde enjalaasi nnyo nti ebiseera ebisinga ne Mukama abaweereza abamu kati ab'amazima abaliwo abasumba abamu bagezaako okwagala okusabira abantu abo naye Mukama nga akyabagamba nti mugira mukwatira muba mugumikirizeemuko kugamba nga beetegereze nkuba kati bo baba bafuuka manyi kibayita omuntu okufuuka naba nga yafuuka ekyo kakiseeza nti buli w'omugjayo bwoto omugjayo naye nga olaba olinga sitaani gwokola ki olinga sitaani gwoleeta nga ye kennyini yafuukira ddala kati nga n'okumugjayo kwegamba nga kyetaaga obwegendezo obw'enjawulo era Mukama abantu abasinga azenga abagamba nti temusabira abantu abo oba muyimirize okusabira abantu naddala bagendera ddala abamu kwabo mwe muli Musumba Robert Kayanja Miracle Center Cathedral oyo ye Musumba Robert Kayanja oyo ye mu spiritual world oyo ye presence ye ya sitaani era muzeeyi ne message eno bwe okutuuseeko enteekateeka ez'okujjayo enteekateeka ez'okubanga ovaayo zikyali ntono ddala kubanga kyetaaga obwegendereza obw'amaanyi okusobola okubanga ovaayo okusobola okubanga tukujja mikono gy'omulabe sana batu nga tukujja mu Komera kubanga ekituufu kyo kiri nti kati presence yo wafuukira ddala olwokubiri Pastor Bujingo Pastor Bujingo Kananiland Makerere Kikoni oyo naye yatula ku ttaka n'akkiriza n'awanika yali musajja muweereza w'amaanyi ng'era ayagala Kristo naye naye omwoyo guno gwamuwamba ne gumukwata kati ye naye yatuula ku ttaka naye ate ye Pastor Bujingo enteekateeka zitasobola okugenda mu maaso okubanga tulaba nti agibwayo sijja kukakasa abantu okusinziira kubanga nabagambye nti obakabaka bakatonda nabo butuula ne mutunamu ne mulaba okusinziira kiri kitya naye nga tugenda mu maaso waliwo revive yatandise dda ekanisa empya ebiseera by'enkomerero abasumba abapya abali ku mazima era bino bye tuli mu kubagamba temulowooza nti kanisa eno ey'abafere be mubaddemu abasajja emyaka ana gye baferedde abantu abasumba abatuufu abali ku mazima nga tubamanyi nga si mikwano gyo nga mubamanyi oba nga tetubamanyi naye nga si mikwano gyo
Sikutegedde bulungi. Eri abasumba bali ku kituufu nga basinza Katonda oyo gwoyogerako naye nga tebasi mikwano gyo kuba baba mikwano gyo sobola bateerayo akabega nogaa nti abe mukwano gwange soda mukwano gwange ate mwatu mu nsi ey'omwoyo kiri bwe kiti nti bw'obanga oli Katonda omulamu obanga oli ku sitaani tosaateekawo mpalana yonna ku muntu oyo nti ne baba ali kusajja sitaani muconnectinga buconnectings naawe oli ku sitaani bwe mba muri Katonda muconnectinga buconnectings kwe nga tewaba ngeri yonna gwe noba oba wandikyagadde otya era ogenda okwekanga wabaawo amaanyi agabakwataganya eri abasumba abatuufu kati basumba abatuufu we bali naye ate abamu bali silent abamu tebalina mu kamera muyinza obutabategeera mpoziko ng'omwe mutukuvu bw'anaaba tuganyiza amaaso banga nganyiza nganze nsobola okuvaayo maaso kaawo oba ne mbaga nti omusumba bw'ati mutuufu naye kisinga nnyo nga omwe mutukuvu yakoze confirmation okuba yinza okugamba nti kiyinza okutataganyamu abantu naye kino kyenjogera ku kyabasumba abafere omwe mutukuvu yanungamya era yaŋŋamba okuvaayo okuboogera n'okwogera bayimidde batya mu nsi emweyo n'enteekateeka zitya okuba updates z'obwakabaka ba Katonda eri abasumba abaabula abava ku mulamwa n'abawambi bwa sitaani ne bannabbi b'obulimba. Mu nsi mwe tuwangaalira eri omusango gwe bayita okwonoona erinnya ly'omuntu ogumanyiko? Omusango ogwo ngumanyi bulungi nnyo. Omusango ogwo ngumanyi bulungi nnyo. Okulowoozaako nga tonayogera bintu bino. Era omusango ogwo kyenyiza ogukugambako nti gwa ku nsi kuno. Ate tulabanga kuviira ddala mu baddane eri bonna Mukama yajanga abawa message naye nga zikontana amateeka ag'ensi agaaliwo mu kaseera ako. Tulabanga Daniel bamukwata bamusula mbunya bw'empologoma. Oli ready for the repercussions y'ebintu bino byo. Nakikugamba ne mpati yasooka. Ne ngamba bino tusobola kuvayo kubyogera nga just oba nkyogere ntya. Tosobola kuvaayo kwogera bintu bino ye katugo ovumo oba obujeewa. Nze nakutulize devga byampe. Ovumo oba obujeewa kujja mu kamera ne feso no jeewa tabamu ne recordinga audio nga tabata ne okujja mu kamera omwoyo gwange gwagenda dda. Omwoyo gwange nagwaye eri Mukama mubiri gwe gutambula sitegeeza nze okubeera ku nsi n'obutabirako kyonna kyeki muntu nweka amachanga omubiri nvudde mubiri sikiramu ali nesikere kubana muggulu bw'ofiira omubiri nali nguvuddemu Mukama nagonkomya okulwa mission yeno kati ku nsi already nze ninga yagenda ddo already omwoyo gwange nagwaye ensonga lwaki nsobola okuvaayo nenjogera ebintu bino abasinga ne bagamba nti era nawe ndoza ensonga lwaki kikwewunyisiza kubanga tosobola kumala gavaayo kwogera bintu bino nga ebyanga weewaddeyo oba okufa ng'omanyi nti bagakutta obanga okimanyi nti oyina Mukama kwegamba ensi omwe nagitegeera kati n'obwenjogera kyenjogera nga Mukama akinungamiza sina mungeri yo namanyi nti n'oboota omubiri omwoyo gwange manyi we gugenda era manyi we guli sinawugenda manyi we guli manyi family gyendimu yo bakabaka Katonda Bayibuli egamba nti temutyango yasobola okutta omubiri n'omusaayi naye nga talina buyinza kukola kigambo kiddako okusuula mugeyeena naye muti oyo asobola okutta omubiri n'omusaayi n'akwata n'omwoyo gwe n'agusuula mugeyeena ye Katonda kati ntye okwogera Mukama byangamba nti abantu okunzita oba nti abasumba benjogeddeko oba okunkola ekintu kyonna Mukama nange nembegate kuba wojeema asajja bano bazzenga baziyiza amazima mu bintu ebingi nabo olw'okutirira ebintu ebifaanaganako bwe biti nga tebasobola kuvaayo kugamba abantu mazima nti kino kiri bwe kino bwe kiti kati singa nange ate eŋŋaana nenjema mba mbeegasseeko oba segala bulungi mba amaze obeegatako Mukama nga mpa mission eno yampa ekyawandiikibwa kiri mu Yeremiya 17 kigamba nti kati no weesibe ekimyu oyimuke ogende obagambe byonna byenkulagira oba byenkugamba ntokengentererwa mu maaso gaabwe nneme okukengenterera mu maaso gaabwe nti nfutaddeko olugo n'olukomera tebagenda kusituka balwanagane naawe naye tebagenda kusobola kubanga nze ndi wamu naawe okuwonya bw'ayogera Mukama era nangamba mu Befeso 5:7 nti gendo nangirire kanisa yange empya ey'ebiseera eby'enkomerero egenda okulungamya abantu mu mazima nga bwe gali kati omusumba mbaye ntuuza ku basumba babiri Pastor Robert Kayanja oyo enteekateeka ez'okumugjayo zikyagendera ddala Kasoobo Pastor Bujingo enteekateeka ez'okumugjayo zikyagendera ddala Kasoobo kusaida ate kati wano wowe tugenze kubanga kusaida ate yabaweleza abamu ate abalina connection n'emutundwe mujja kunoonyako kati waliwo omusumba omu abasinga bamumanyi yakoze nnyo erinnya mu kwewuunyisa ensi ate nga ava mu famire eya Pastor Tom Mugerwa by the way mukyala
musumba Tomugerwa yazaala omusumba oyo. Kyewuunyisa naye nga ate kituufu omusumba abasinga bonna bamumanyi era bazze beewuunya okusinziira ku ngeri gyafaanaganamu n'enviiri ze by the way gye zirimu zeewuunyisa nnyo abantu. Omuntu asobola n'okumusakingamu n'omulaba before mukyala musumba Tomugerwa oba Jasine Mugerwa kufumbirwa Tomugerwa abaana abo yali nabo kati naye family yemu oyo mbalango omwana mu family newankubadde ng'omuzadde omu ku abo babiri yamuzaala. Musumba bamuta musumba Lwandi Mwesigwa. Osobola okunyamba atwala n'omusajja nga n'omulabako yogera ebintu byo nga munoonyaako enviiri jasi enviiri kabadde tugamba nti tubeere ekyokulabirako eri ensi. Amazima gennyini n'enviiri za sitayiro y'enviiri ye ne Kabaaya gwe bagamba mpozi banayogera baleeta Kabaaya ne Kabaaya ogamba nti Kabaaya tasobola kufaanagana bw'atyo. Asala eno yonna ebbali yonna kati kangu ekifaananyi eno yonna ebbali yonna enviiri zonna n'azimalayo n'aleka wano wakati wano akaviiri n'akaleka wano wakati. Era omusumba oyo Lwandi Mwesigwa aweereza assistant pastor mu kanisa ey'omusumba Kiweeweesi Kansanga Miracle Center Cathedral. Ezo n'era branch za Kayanja. Enviiri oziraba ezo oyo mutabani wa laba enviiri oyo mutabani wa gundi mutabani wa musumba wa mukyala musumba Tomugerwa. Enviiri ozirabye sibula tukome wano olwaleero tugenda tutandikira awo nga nsimbula abantu kanzijewo kano ne mu interview eneddako oba ne mu video eneddako nja kwongera okukitangaaza. Mwegendereze n'omwoyo okugenda maaso okutambula nga gwe abayejenti ba sitaani gwe gubali emabega nga gugamba abantu simanyi ne Uganda ne Africa mbu wake up Africa mbu Africa simanyi yali yabula mbu obusamize bwe butuufu. Ndowooza soda videos ozirabyekoko enjiri eyongedde ennaku zino wake up Africa mbu Africa twali twabula mbu Yesu Kristo by'abazungu mbu era ekyo ekintu nakyerabirako bwe nti mu nsi y'omwoyo Yesu Kristo waddala waali era mwana wa Katonda omulamu era lyekkubo n'amazima n'obulamu. Ne Bayibuli gyomanyi nti Bayibuli kigambo kya Katonda ebyaddala ebya serious twaba omuntu yena babuzaabuza wadde abalimba. Ate n'ekirala n'amadiini ng'ogyeko obulokole gonna gali ku musingi gwa sitaani. siibula tujja byogerako byonna basiibudde abankolera obulungi tujja byogerako awo omutukuvu abampeera omukisa abankolera obulungi twongera okulaba nga message zino zirimu okulwanyisibwa kungi by the way wadde ombuuza n'oŋŋamba naye ng'oluddewo okukomawo. Message zino zirimu okulwanyisibwa kungi spiritual tubeera mu ntalo kulwana era gwayimiridde omuweereza Mukama ow'amazima olwaleero osobola okubanga osaba ku lw'amazima gano okusigala nga gatambula oba nga gavaayo. Okulwanyisibwa kungi nti obulimba busobokera makya wiiki emu nga busaasaanya ensi yonna obanga obusobozi weebuli naye gano amazima bwe gati galimu okulwanyisibwa kungi. Era ojja kunsonyiwa okulwawo n'abatulaba naye tukkiriza okulaba nga enteekateeka zijja kwongera okwanguwamu era nsobola okuba nga nyongera okubawa ebintu bino oba message zino. Kama bampeera omukisa. Tweyanziza gwe atulabye ebigambo bibadde bingi tekuli byange ogwange gubadde gwakubuuza era gwe wenna ayagala ansi ezisingawo oba kola ki omukulu ono yatubuulira enteekateeka ezo. Lindirira ekitundu ekiddako gwe subscribe nga tovaawo comment section gikozese ekibuuzo kyo n'okuyombako. Mubeere bulungi. xpotv to the world.